Sagala gamba nti ndabula, sagala gamba nti mponinga, naye nsaba abantu bonna bakkiriziganye n'okulayira kwa president. Naye ate era njagala okukakasa abantu nti president ajja kulayira. Era njagala okukakasa abantu nti tewajja kubeerawo kavuyo. Era njagala okusaba omuntu yenna ategesa akavuyo, saagala kuleeta kavuyo kufuna bizibu ne security. Kati njagala kutegeeza abantu abalowoleza mu mawanga g'ebweru nti amawanga g'ebweru gategeera ki ekyali wano. Nti amawanga g'ebweru gategeera nti abantu katugambe ndoza be baali bawagira bayinza okuba nga baali balina be bawagira wano nti babaswaza kibaali babalimba si kyekyaliwo kubanga ze toyinza kuŋŋamba nti amawanga g'ebweru tegamanya kaadi eza nuupu zeyagabira bakandidate kubanga eyebweru gye bagamba bamawanga g'ebweru abajja okubataasa wano nabo ebeerayo okulonda ate nabo balina parties ate nabo ndoza bagaba kaadi okiwulidde kati nze sirowooza nti waliwo eggwanga lyonna eryebweru okujjako nga lizibe ly'amaaso nga teriraba eritamanya kaadi nuupu zeyagabira bakandidate ate sirowooza nti waliwo eggwanga lyonna eryebweru eritamanyi nti ababaka baawano bali 529 ate era sirowooza nti waliwo eggwanga lyonna eryebweru eritamanya nti waliwo abayitamu nga tewali abavuganya nga bw'oba osimbula okudduka bw'oba otandikira ku State Square, Constitution Square, waliwo abatandikira emukono oba ejjinja okusimbula. Kati simanyi nti eriyo eggwanga lyo simanyi newankubadde wa mawanga agamu gasula gatamidde naye gamanyi kyekyali wano era gakimanyi bulungi nnyo lwaki tewaaliwo okwekalakaasa ng'okulonda kuwedde era gakimanyi bulungi nnyo lwaki tewaaliwo okwekalakaasa nga balangiridde omukulembeze ate era gakimanyi bulungi nnyo byonna byonna ebyogera babimanyi kati n'olwekyo ekigambo ky'okuleeta ku bannayuganda n'obakakatikako amawanga g'ebweru nti kati gwe oyagala okwokya palamenti oyagala okwokya oba amasomero oyagala oba okwokya ki nti amawanga ag'ebweru gajje galabe then gajje gakutaasa weerimbye kisubi ennaku z'omwezi 15 katugambe sijja kugenda nnyo mabega nti olwali olwo akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira nti wajja kubeerayo okulonda ne bagamba abantu bagende beewandiise byonna byonna ebyayogerwa bye twayitamu naye ng'ennaku z'omwezi 15 abantu bagenda ne balonda ojjukira nalinga ku rediyo ng'akubiriza abantu ku TV nti mugende mulonde ng'ennaku z'omwezi 15 bagamba okutuuka walonderwa ndowooza batandika okulonda ssaawa emu basulika box okulaga nti temuli mu bululu bwonna okulonda ne kutandika ne tugamba abantu bamala okulonda osobola okuddayo eka then n'okomawo ku ssaawa ey'okubala obululu ne bagamba n'ogamba ku kiiko k'ebyokulonda ne kagamba mita 2 okuva we balondera ate tewali muntu yenna akkirizibwa okulangirira ebivudde mu kulonda okugyako akakiiko k'ebyokulonda byonna ne tubiyitamu naye ng'era tukimanyi nti okulonda bwe kuggwa kubanga baali baagalako omuntu omu si 2 si 3 ate era tebaagamba nti anaabeera owokubiri anaabeera VP oba Prime Minister abawangudde yatuula n'akola gavumenti n'alonda banaakola naye kati ebyo byonna birindibwa okulonda banaakola nabo biki naye okulonda kwaggwa ne wayitawo ennaku 3 ndoza nga tumaze okulonda oba zaali 3 ne balangirira ebudde mu kulonda ne bagamba nti kibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa yawangudde n'obululu miliyoni nga 7 kumpi nga 8 n'addirirwa Kyagulanyi n'abalala nga bwe baddiringana ne biggwa naye ndowooza era abantu bakimanyi nti okulonda bwe kuggwa ne balangirira ebivudde mu kulonda era twababulira nti okulayira kubeerawo mu Gwakutaano nawulira ngoba 12 kati ebyo byonna bye bagamba tajja kulayira naye buli okulonda bwe kuggwa wabeerawo okulayira mu buli ngeri yonna constitution nga bweragira okulonda sisuubira kubanga tewakyaliwo omusango mu kooti eyali awaabye yagujjayo kati balina ndoza n'ennaku ze bawa zibalina okukomako okuwaaba ndowooza kati kiyinza okuba nga tekikyasoboka omuntu omulala okufubutukayo okuwaaba kati kiba kitegeeza nti omuntu eyawangula
ayina okulayira oba kisobo oba baagala oba tebaagala oba kukomba ku paasi president ayina okulayira ng'ennaku z'omwezi 12 constitution bw'egamba. President Museveni bwe twawamba mu 1986 era waaliwo essaawa ze yalina okuviira mu lubiri okutuuka ku parliament alayire. Era essaawa ezo zaali zaagala kutuyitako kubanga waaliwo akenyolonyolo eyo mu lubiri. Naye twafubanga bwe tusobola ne tumuleeta emisinde n'ajja n'alayira nga constitution bw'egamba. Nakati constitution egamba president wa Uganda alina okulayira Kololo. Si tebanaba kukyusa nti oba Mbale oba Gulu oba Nakivubo bawa ne Kololo bwe tukimanyi. Kati okulayira gye kuli. So okulayira kulina okubeerayo. Kulina okubeerayo. Nga Ssemateeka bw'agamba. Nga Ssemateeka bw'agamba. Naye waliwo abo abagamba nti tetujja mukkiriza. Awe wali akakunizo. Okujjako nga babagamba bayina naye tebeegatta ku kasiba nte ng'agenza okuwaaba. Okujjako nga babagamba simanyi tteeka kiri bagenda okukozesa erigaana omukulembeze bwe baba baagala kuyita mu mateeka tekikyasoboka. Ate bwe baba baagala kuyita mu kajagalalo nakyo tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka. President ajja kulayira naye nga tubiwulira. Mubiwulira. Nange nali mbiwuliddeko n'abantu babiwulira. Okwocha palamenti, okwocha ekibuga. Ate simanyi kubanga president agenda kulayirira ku parliament. Ate era kyenjagala okubulya abantu parliament ne bekwata omuliro kubanga tomanya esobola okukwata omuliro olwaleero obadde naye era alayira. Ne bweba kooti nekwata omuliro ne bwebeera amaka gange ne gakwata omuliro n'obugabeera president alayira. Tasobola kubulwako walayirira. Tekisoboka. Okay. Mu kino abantu bano abavaayo abagamba nti ajja kulayira era kisibuka mu butali bumativu bwe bayinza okubanga bo balina okutwaliza wamu. Era y'ensonga lwaki owulira abavubuka bangi bo balowooza nti n'akalulu kaabwe osanga kanyagibwa bunyagibwa. Mu bino tulabye n'omukulembeze waabwe ku butambi obw'enjawulo ku medias ez'enjawulo ng'agamba nti akalulu ke kanyagibwa. President Museveni ne yeerangirira nga internet ejiddwako simanya radio zizonna nga tezikyali sobola kwogera ku byakulonda TV zonna nga zijjiddwako. Bino omukulembeze naddala w'ekibiina ekya NUP gwe tuwulira ayogera bw'ati butali bumativu. Ayogerera byava tumulengera oluusi tumulengera anti kyova muwulira nga gyayogerera teri amanyiyo tewali alabayo ayogerera ku butambi mukono n'ava mukono n'ayogerera obawa n'ayogerera oba Sweden oba ki kubanga akimanyi nti kyaliko si kituufu. Singa kibadde kituufu yandivuddeyo n'atuuza press conference kubanga nze bwe ndowooza n'ayogera ebyo naye nga si kwogera nga yeekwese kubanga byayogera bya nsonyi. Byansonyi byayogera bya nsonyi kyava byogerere. Naye saagala nnyo bigendako ebyo oba ddala yabyogera oba muntu mulala yabyogera simanyi. Saagala bigenderako naye kyenjagala okubuulira abantu nti okulayira gye kuli ennaku z'omwezi 12 lwakuba simanyi ssaawa. Naye ennaku z'omwezi 12 Kololo bwe banaaba bakyusizaamu nti oba Nakasero mu State House oba Nakasero State Lodge oba Entebbe State House. Tulina State Lodges nyingi. Bayinza okugamba oba Eggulu oba wa eweekawo naye ng'okulayira kwa wano naye kyensaba nti engeri gye bamanyi abantu bonna abayogera ekintu kino ntajja kulayira bakitegeere nti president ajja kulayira naye tetwagala kavuyo konna mu kulayira kuno. Babeere bannayuganda abamanyi okusoma ebitabo abamanyi okusoma constitution babeere bannayuganda beenyigira mu kulonda ate waliwo abataalonda. Kati simanyi bani abayogera nti tajja kulayira kubanga bw'ogenda mu kulonda oba okimanyi bumanya nti bwe nnyingira mu kino ekintu nteeka okuvaayo nga waliwo awangudde. Naye tetwagala akavuyo konna. Temuleeta buzibu ku bannayuganda nti olw'okubanga okulayira kw'omukulembeze. Ate kyenjagala obategeeza nti omukulembeze asobola okubeerawo ne tugamba nti okulayira oba tukwongeddwayo. Basobola okutuula ne bagamba nti okulayira tukwongeddeyo.
okusinziira kubiri mu ggwanga n'asigala ng'akyakulembera mpaka lwalirayira. Afande mu mbeera eyo yennyini gwe okubiriza otya abaana bano kubanga tulabye abaana bangi abakozesebwa okubanga bakola ebintu bino ebyokwokya enguudo ebyokwokya ebizimbe ebyenjawulo nga naye oluusi bo tebamanyi lwaki bakola ekintu kino. Oyinza kubiriza otya omuvubuka oyo ali eyo ssaawa eno nga ye bamuteekamu enjiri eyo nti oteekwa kikola ku lw'obulungi bw'eggwanga lyo? Omuvubuka oyo kyennyinza okumubuulirako nti nga tetunnabagenda mu kalulu nabagamba ne mbagamba nti abantu mwenna abalina bakandideeti baabwe bwe baba batudde mu meeting kubanga wateekwa okubaawo era bw'obanga wali candidate naye nga tewalina olukiiko lw'otuula nalwo okwogera ku byogenda okukolera eggwanga okwogera ku by'olunaku olwo lw'ogenda okutambula ate n'okwogera ku lw'enkeera gwoba tewali mukulembeze wali ozze kuzanya buzanyi mu kalulu. Naye abavubuka bano jjukira nti nali ngambagamba ne mbagamba nti bakama bammwe ababa bakulembera ba presidential candidate mubuuze ekibuuzo kino omugambe tugenda mu kalulu akali akaggwa wagamba baakubba naye kano akalulu otegesa otya kubanga luli ne mbagamba nti tosobola okujja okuvuganya ne tutandika okutambula mu kalulu nga mutambula mu kalulu naye ng'olwedde waliwo ekibiina katugambe ekya Nuupu oba ekyenYRM nga kiina ababaka nabagamba nga nentula ne mbagamba ababaka bali 529 naye ng'ekibiina ekimu kiina ababaka 35 nga bo nga bayiseemu nga teri abavuganya naye nga gw'olina presidential candidate ng'akugamba nti Uganda yonna ngirina mubuuze 335 wateeka yaani lwaki 335 bayiseemu nga teri abavuganya nga tetunaba kusimbula ku lunaku olusooka lwe bagambye nti pulezidenti agenda kwewandiisa n'ababaka ne babawo olunaku lwabwe olw'okwewandiisa ne bakeera ne bagenda okwewandiisa ne babawo ennaku 2 naye nga mu constituency evudde nalweyisa etali amuvuganya teri muntu yenna ow'ekibiina kyo avuddeyo okwesimba ku ono n'agenda ne yeewandiisa ne buziba ne bukya n'olunaku olulala ne buziba ne bukya nga teriyo muntu adduse kugenda kola ki kwewandiisa. Kati kye nali mugamba saba mubabuuze nti lwaki waliwo constituency 35 nga teri azivuganya ekyo simanyi mugamba tuli mu ggwanga lyonna weebale nnyo mugamba muli mu ggwanga lyonna kaakati otandikirawo okugamba nga baakubbye nga waliwo bantu 35 bo nga bayingiridde mu palamenti balinda bulinzi kola ki kulayira kati ekyo simanyi oba baakibuuza kati ekirala kakati bino bifo bayiseemu bano nga tewali abavuganya kale katugambe 35 bo temwatadde bino ebisigaddewo ku 529 yolina y'abantu kati ekyo kikyandibadde kituwaliriza kati okugamba nti kati ngamba nti banziba olw'ensonga ABCD nti eno yonna nasimbayo abantu naye tewaliyo bantu kubanga nange nagenzaako n'entambula waliyo ebitundu nga tewaliyo bantu nga kujjako ONRM nga alina independent nga ye muntu nga yaliyo ngeriyo ONRM independent a complaining anti akamyufu tekagenda kulungi kati ate bandibadde bakitegeera n'okukitegeera nti tiketi eza Nuupu ono kati agamba abantu nti bawakanye okulayira tiketi za Nuupu tezagabirwa eri bazigabira oba ku kitebe oba wa bano bonna abeesimbyewo gye bagenda kubanga tebagenda mu constituencies okugabira eyo tiketi bazigabira wano kati bandibadde bakimanyi butereevu kubanga bandibadde babuuza ti naye twalabye mugaba tiketi eza Nuupu mwagabidde abantu 50 mu Uganda yonna kubanga sirowooza nti mu kugaba tiketi ezo baweza abantu 10 nga babawa kaadi sikimanyi naye nga Uganda yalina 529 naye kaadi ezagabibwa lwere bazigaba kyere ku TV sirowooza nti baweza 50
oba kale 10 50 bayinza okuba baziweza naye kadi 10 oba 15 kati oba ogabye ekkaadi 15 naye nga eriya kadi ezibadde zirina ogabibwa endala nga zitekwa kuba zonna ozireseeyo kati ojja otya n'ogamba nti bakubba akalulu eyo baali bagenda kuwaani gy'otali kati n'olwekyo nsaba abaana bano bwe baba nga bampulira bakitegeere nti balina kubuuza bakama baabwe kyekyaliwo kadi ze zaali entono kubanga bayinza okuba bazikolera bweru nga sente zabalemeera nga revenue yazikwata ng'ebanja omusolo nga kati bavunaana gavumenti eno kwata kadi zaabwe naye banditugambye nti banne kadi zaffe bazikutte ne tubayambako okubasasulira omusolo kadi ne bazifuna ne bazigabira abantu kati bassebo ne abaana baffe abazzukulu abaana baganda baffe baani tubeegayiridde nnyo tewabaawo muntu yenna afubutuka bwe bibe ebyo bintu byabalema ku lunaku olusooka okubibuuza kati ababagamba nti mugende mulemese okulayira tubeegayiridde nnyo temugezaako okulemesa kulayira kubanga okulayira kulina okubeerawo kuli mu constitution. Waliwo abamu be tulaba kubanga bo we babeerawo okwekalakaasa balowooza nti international community oba amawanga ag'e Bulaaya we gajja okulabira nti gayingiremu gasobole okubanga gataasa era babapika okubanga ddala bakola ebintu ebyo gavumenti esobole okubaako betta abawererako ddala nti gavumenti ziri zijje zibayambe kubanga mu bubaka bwe tuwulira ennyo nti mulekeraawo okuwa Uganda obuyambi nti kubanga bwe mubawo obuyambi ate bazikozesa kututulugunya butulugunya okutwaliza wamu. Kati njagala kutegeeza abantu abalowoleza mu mawanga g'ebweru nti amawanga g'ebweru gategeera ki ekyali wano nti amawanga g'ebweru gategeera nti abantu katugambe endoza be baali bawagira bayinza okuba nga baali balina be bawagira wano nti babaswaza kyebaali babalimba si kyekyaliwo kubanga toyinza kuŋŋamba nti amawanga g'ebweru tegamanya kaadi eza nuupu zeyagabira bakandidate kubanga eyo ebweru gye bagamba bamawanga g'ebweru abajja okubataasa wano nabo ebeerayo okulonda ate nabo balina parties ate nabo ndoza bagaba kaadi okiwulidde kati nze sirowooza nti waliwo eggwanga lyonna eryebweru okujjako nga lizibe ly'amaaso nga teriraba eritamanya kaadi nuupu zeyagabira bakandidate ate sirowooza nti waliwo eggwanga lyonna eryebweru eritamanyi nti ababaka baawano bali 529 ate era sirowooza nti waliwo eggwanga lyonna eryebweru eritamanya nti waliwo abayitamu nga tewali abavuganya nga bw'oba osimbula okudduka bw'oba otandikira ku State Square Constitution Square waliwo abatandikira emukono oba ejjinja okusimbula kati simanyi nti eriyo eggwanga simanyi newankubadde wa mawanga agamu gasula gatamidde naye gamanyi kyekyali wano era gakimanyi bulungi nnyo lwaki tewaaliwo okwekalakaasa ng'okulonda kuwedde era gakimanyi bulungi nnyo lwaki tewaaliwo okwekalakaasa nga balangiridde omukulembeze ate era gakimanyi bulungi nnyo byonna byonna ebyogera babimanyi kati n'olwekyo ekigambo ky'okuleeta ku bannayuganda n'obakakatikako amawanga g'ebweru nti kati gwe oyagala okwokya palamenti oyagala okwokya oba amasomero oyagala oba okwokya ki nti amawanga ag'ebweru gajje galabe then gajje gakutaasa weerimbye twalabye ku European Union Parliament ng'egenda maaso n'okubaganya ebirowoozo era ekimu ku byazze ke kalulu ke Uganda era bwe boogera kalulu bo balinga bagamba akalulu tekaali free and fair era bagamba nti ab'opposition batulugunyizibwa byaddala e Uganda ogambye palamenti ya European Union Parliament anti kakati European Union Parliament erimu abantu nga era bwolaba palamenti ya wano nayo bwerimu abantu nga buli muntu alina endowooza ey'enjawulo waliwo abali mu European nga balina mikwano gyabwe wano mu opposition waliwo abali mu European nga balina mu gavumenti abantu be bakolagana nabo kati ate bantu nabo bantu naye nze njogedde
kuzi gavumenti simanyi nti waliwo gavumenti yonna etamanya kyekyali wano naye yo parliament eyinza okubeerawo nga temanyi kubanga kati opposition era ojja kulaba Germany ng'ebaddeyo okulonda era olabe nga opposition bagamba bababbye ne mu America olabe ojjukira byaliwo ku kalulu aka Biden ne Trump bwe bagamba nti Trump bwe yagamba nti bamubbye ojjukira waliwo akalulu ka Bush ndowooza bamala myezi oba 3 oba emeka nga tebalangirira nga president awangudde kati nayo gyebiri naye nze njagala saagala gamba nti ndabula saagala gamba nti mponinga naye nsaba abantu bonna bakkiriziganye n'okulayira kwa president naye ate era njagala okukakasa abantu nti president ajja kulayira era njagala kakasa abantu nti tewajja kubeerawo kavuyo era njagala okusaba omuntu yenna ategesa akavuyo saagala kuleeta kavuyo kufuna bizibu ne security